Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Ekyejo kyenagambye nti bintu biva waka. Okay. Biva waka omuntu ajjanga yendooza batagambwa akeeka oba asamba n'essowaani. Kati mike kimwangulira naye omuyimbi owaddala ng'okuta mike n'ogisula wansi. Spiritually man ndabanga abikooye. Okay. Like the moment you drop the mic intentionally no gamanji. You know? Tosobola kuddamu kipikinga up ekyo ekintu. Are you serious? You may not be able to pick yourself up. Because so music is a discipline. Like wanga people stuck on a showbiz. Naye nga ekyo kintu kiringa bulaba kiringa bwe bakuwera tugambe emmere mu ssowaani nomala okulya n'ogikanyuga. Kiyinza okujja kikontinga kayala n'abanga akuyitaayitamu buli abanyize alamu ennyimba like 2-3 ate ng'omugambi ayimba olimba lumu. Oh man, like since when, man? Because you see, since when do you come on a platform that you don't have a say on and say you want this and this and this? Like how do you come on? Okay, so amani was Nabulime Esther SC wano kwa talk with SCS Media Uganda. Kubuza ko gwe nawo sinzo kubango traba. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno. No subscribing, no liking, no commenting, atera no sharing, atera no goberera. Thank you so much. Mbuza ko mikwano gyange abadi wano mu Uganda ku butaka. Thank you so much. Abatrabira mu bitunde ebyenjawulo, abatrabira Lira, abatrabira e Masaka, abatrabira e Kampala, abatrabira wonna wane Kampala, abatrabira mu Uganda. Thank you so much. Mikwano gyaffe abali mu Gulf countries, mwe muli Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, nense eziri awo munabambi mwe bali nnyo kubanga mugoberera omukutu guno. So nitugendako ate mu America, Canada, UK, German, Norway. Thank you so much. Romania, Sebulme Fahad. Yes, mikono gyaffe Senyonjo David, Nambiru Aleni, nigwe sogeddawo bambi abatulaba bambi mwenna. Point Media, Edward the Great, Suma Media, Mahad Vibes, Awa, KM Media, mwenna basalamu waka ne mujje ne muteka ku TikTok namwe tusiima omulimu ogwo mutukolera. Thank you so much. Naye nga weeri nkola ffe nti wano ku S Media tukola ebintu ebyenjawulo naddala nga ekigendererwa kyaffe nga weeri nkola ffe nti we are here to inspire, we are here to motivate, we are here to encourage, we are here to add value, we are here to okulaba nti omuntu atulaba ne society tujongerako ekintu ekyenjawulo. So olunaku olwaleero n'omugenyi waffe omwami ono si mupya ku maaso gammwe. Mwami Aino Mugisha Almas, aka Spyda MC. Mwami muyimbi MC, mumanyi mu nnyimba alina ennyimba zaawo abasakati ze musinga okwagala okuwulira z'amaanyi. So leero tusazeewo tumukyazeeko wano tunyumyemu naye twogeremuko naye tulabe ng'ekintu kino tukitwalira ddala mu maaso. So njagala nga sinabagendako yewaali njagala mmanye nti wano ku S Media oba mpya kweno channel, please subscribe, likinga, commentinga, sharinga, byonna tujja kuba tusanyuka nnyo. MC Spyda. Yo. Tusanyusa okulaba. Agamba ki SC? I'm good. Nange ndi good. Ekire kyenkuba bweza bwa mukasa. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Tusanyusa okulaba. Nange okusisinkanako. It's a pleasure to meet you, yo. Yeah, really. Nange nsanyusa okulaba bulijjo nkulabira eri. Neleero embanka nza kulina wano. Kiba kya ddala. Omanyi si byangu. Si byangu kituufu. Obulamu butambula butya? Obulamu mpola tugatta kano ne kali so tukyabutambuza. Kagamba sijagamba nti bulungi oba sijagamba nti bubi. Tukyakipinze balance yaffe. Okay. So kubuze ku batulaba. Abatulaba eyo, how you doing? Jebaleko, manya n'eddoboozi nze ino Mukyala Emansi so computer Spyda MC. Mbalamusaako, you know,
Musigale ku mukutu gwa S media tusigale nga tuwaya, you know, so balamusizaako mwe bali nnyo okumpuliriza mwenna abalaba and may God bless you. Kansubire nti bafunamu baba bafuniramu ddala tubeera wano ku mukutu ate oyinza obutabaako kyofuna byaya to inspire wekiri oba mbutambula butya music agamba ki? Music mulungi, you know, music mulungi. The challenge is after making the music. What comes challenges next? Challenges nyingi the promotion, you need some connections, you need some there's a lot of management issues over, you know, okwetereza wakati na kuzino industry yaffe is struggling, but at the same time eduka ku speed because artists banji and song after song, hit after hit, you know, so the artists are not pulling up stockings okusigala nga maintaining okubera mweno competition eno, you know. Okay. So nzikiriza nkuyite MC Spyda manga actually abantu basinga okutegeera obulungi tunji tutwanyonyodde amanya gaffe then ne MC Spyda. MC Spyda senga nkubuuza nti MC Spyda yani oyinza kunnyonnyola otya? MC Spyda yatandika mu high school. Yeah. No, basically si MC teyaliko. Nali Spyda. And then ekintu kino alinnya eryo waliwo director of studies ku Iganga Progressive eyo gyenakolera A-level yange. Shout out to Iganga Progressive. So twali tudojinze general paper, it was a Friday. Gwali muze gwaffe, we dodge every class. So one thing we had realized, nali nazuula nti A-level nadala arts classes, it was about reading notes, na cramming a notes. So nga kati ffe twakitegeera tulina, you know, we know tujja kugenda mu library tusome ku pamphlet. Mukome mukole ebintu. Tukome tukole kubanga it's, you know, notes, read. That's all. N'omusomesa byajja na pamphlet na dictating a notes. Tewali nnyo kiri awo mu kyakusoma. Kyanjawulo. So for olwakitegeera atubeera nnyo ebweru. So this one day director of studies natusanga kati ate twali twerabidde nti it's a Friday afternoon. General paper yaliyo, it's compulsory for everyone. Kabe mwatsi wa biki. So yatusanga obusiru twamugamba yo fe class eri mu class tetu. I mean subject eri mu class tetugikola. Mwagamba general paper. Ali compulsory. So ne batwala ininga tukubamu ku buggo. Ekasajja kati ni kampi nga nesagala bya kunkuba. Nga saa kunkuba so nenteekawo embeera nengamba nandi mulwadde zimanya bankube ku ngalo biki. Director of studies nangamba batayagala kukuba gendo liteeke esyo n'akafaliso ko kateeke kuke ku gate nenda bawo nga guba guwanvuyemu so nalina okugona ne bankubamu, but after beating me yampa erinnya eryo nangamba man if this boy was an insect he would be a spider. Ati chanyiza in that moment sakyagala naye bakyali bange bankuba nabo but they took it like ne batandika kimpita kumpita spider nga bincomacomamu naye nga bakyali bange nnyo sina kyakola. So at some point then I accepted the name kubanga lyatambula nga buli abantu bonna ne batandika spider ndedede natumala A-level yange nentandika ku theatre otandika okuba rap. So saga mukyali wange omuyita Ugly MC sambuuza erinnya lyo okugenda kwesa linnya ki nga artist nemugamba Spyda olwedde nyina erinnya lyange Spyda nagamba ate kirungi gwoli MC wa kabiso negegattirawo Spyda MC nemukwatagana tukwatirawo kubanga MC is like they say master of ceremony. Naye ebisera bisinga mu hip hop omuntu alina capacity controlling a crowd ne mic gwe bayita he's the perfect MC. So ebisera bisinga abarapper
baina that crowd control na bichi so controlling ekintu baina ebyo hands up crowd newanika you know when I say this you say this yo kati waliwo MCs kale banonga yo bakumikolo you know they do their thing then after MCs mu hip hop to barapa abali deep mu lyrical content wabo tera nyo by referring ngaba MCs si barapa. Okay. You know ebanga lye kugoberedde ni ndala kalwa gundi je nasoko kulaba that it song je wakola nga eli mu ghetto you know and I had to realize nti maybe neko interviews ezimuze najjanga nkulabirako nti wali muntu onyonga obera nnyo mu ghetto you know ghetto eyo wakulira ojote okubeera nga obeera mu ghetto ghetto jenzaliddwa okay jenkulidde obulamu bwange obusinga nakubanze nafunamu omukisa we namala primary yange nabeeranga nnyo back and forth mu kyalo n'eno so ne nfuna omukisa ogulabakoko mu kyalo embeerako eno nensomera na A-level yange yona I mean high school yange yona ne personally nensalawo ngikolera eyo eyigange ghetto kijja oliwangaliranga wano around wano nzaliddwa Kibuli naye kati ghetto gye nsinga obeeramu ya Mululemba bagiyita De La Vega bato bagituuma De La Vega so De La Vega wetusiiba wambuuza like ghetto ki like your number one spot De La Vega your number one spot yange naye nga ndi musajja muzunze mbeera nnyo mu bitundu bingi n'abantu abamu tebamanyi oba Spyda abeera wawatuufu n'ekituufu nzaalibwawo ku second stage Kibuli y'omukyala France Bonabaana mukyala Munyankole yampeera erinnya ly'Ekinyankole ne taata wange Musoga weeyo yiganga Kigulu Wanzu Ibrahim so nenkulyawo Kibuli then unfortunately mami wange napassinga on in the 90s or 99 so nenkula ne godmother wange akyaliwawo Kibuli omuyita Monica Kyomukisa nokulira mu ghetto nenkulirawo naye it was necessarily a second stage si ghetto nnyo naye kati nti ffe okkirirayo like we used to siibayo naye nga sijaga nti mwe nazaalibwa mwenyini mu Lulembo nga nveno ku second stage nenzikirayo up to today you know it's been like my favorite spot wenkiringa webiggwera webakalumira biki ebiggwerawo eri kira sport yaffe so olweggulo ebiggwerawo just nga omanyi buli omu wamala okukola enna gye bakolera ab'omu city abakolera ku kyalo bla 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 nga tuggwera baba baze okuganyookamu olaba baze okukalumamu kakoola omanyi waliwo you know when you talk about the ghetto naddala kati wali abantu abamu do you believe nti mu society mwe tubeera naddala ey'omu Uganda nti wali abantu nga wayogera ku ghetto nga tabeerangayo right naye nga wayogera mu ghetto alowooza nti ababeerayo bayaaye ababeerayo ba drug addicts ababeerayo bakola emize egy'enjawulo is it true nti ghetto wasibukayo nnyo emize emikyamu oba emibi ghetto tewasibuka mize mikyamu oba ki emize emikyamu giva mu family z'abantu so si particular ghetto ghetto yonna na asajja abantu bonna ne kabe mu uptown abantu bava mu maka gaabwe n'ebizeezeze byabwe biki and then ne begatta mu communities and then omanyi bakibogerawo batya kati kuba ekyokulabirako nti abantu abasingira ddala kati I personally nange woli awo nakulya mu ghetto zaawe bwayize so wabayo abantu enviiri kugamba balina appearance ey'enjawulo kati batuuka kati nga bakuba emigere baga abaana b'omu ghetto abaana b'omu Kisenyi abaana b'Ebwayisa abaana b'Ekawempe gye baba balina ekyo in their mindset kale nze ekizibu kyekyo ekizibu ekiri nti n'amazima gabula olw'okubanga abantu bageneralizinga picture yonna kati ne batanoonya the real spot and cause of the problem
Shegera kati in fact oyo mwana bamukwata kamera nga asamba you know the victim chatuswaza fenanga ba ghetto you know like ghetto born and whatever because all abantu nga bemanyi nange nga toyimiranga kono galula oluyimba olukuba especially mbo yagala bibye you know understand kati waliwe ngambide nti singa abantu oba the people responsible baberanga bagoberera ensonga eno paka kukoa ne batagamba abo nabo mu ghetto ki babbi abatemu wabijikwa lw'emize mu high court oba cases enene nga zekusa ku mize ojja kwekanga nga baghetto yuti batini eyo nze nkubuulira ekituufu naye nti the picture that is on the mind of the people is nti baghetto youth abo bagenda ne bamala okunywa enjaga ne beekubyakubya ebintu ne bakolakola ebintu ne batandika okujja eno oba mugundi it's not every ghetto youth mbwalowooza bwatyo baghetto balawyers banje bavudde mu ghetto badokita bapilot bantu banje bavudde mu ghetto so bandibadde banoonya a balance on how to tackle this issue because kyobola omwisi bagenda mu ghetto nga bazikuradinga ne basangayo abasajja ab'amaanyi nenga bamuhandolinze nga wa ghetto because nenga ne wa explaining ati yo guys I'm this and this no tukusanze mu ghetto ate tukimanyi buli ababeera muno eno dungeon you understand so kati tebalina eyo mind egamba but which is which and why and how otegere bo babeera mu mbeera nti tuzze kikwekweto era ffe mu ghetto bikwekweto kiba kizze kuyoola so baba tebaze kusunsula baze kutwala butwazi bajja kusunsulira eri ate okusunsulira manyi kyekitegeeza kaja you understand so kati abazi b'emisango bo bayinza okuba ne access efuna sente zibajjayo kuba poliisi bayagala obutwalo 18 ne kati abasajja ate abatalina kye bakoze bayimiridde ku innocence yaabwe bagamba yo ffe tetulina kye twakoze mwatusanze tuli ku pool table biki mwate temulina kye muyinza kwogera kituuka nga batunulira alina ssente si mutuufu si mubbi si muki wabula alina ssente okutawana okategedde so kati problem teri kuba waliwo baghetto tabadde victimized ng'ali eyo luzira talina kye yakola amaze ebbanga kesi tamanya agiriko biki you understand kati agenda mala emyaka banja babadde institutionalized nga kuma nagamba ne mwana bansibira bwerere emyaka 5 lwaki lwakubanga nti general picture era oba otambula mu kibuga gwe bakuyitanga nakaana kato gwe sokoje omyaye wuuyo kagamba era amanye babuuza ne babuuza kimbeera kinganda babuli omu ayita wano temumuyita kimala kumpisaamu maaso kiki atandise okukebera biki kati that picture yeyo yereeta n'abantu okweclassifyinga nze sibeera mu ghetto that means I'm somehow you know higher than these guys I can't be close to them sobola baalira we babaalira bajja kunziba bajja kunyakula ate naka instance ke nalaba nosanga omuntu ate bafuna ebizibu ate abali mu class ababalekawo bulesi mwa abantu bebayita baghetto youth bebayamba era ffe ebiseera ebisinga kati nze naliko tugambe kati ngekatwewe and some stupid boy nanyakula essimu some guy who is a spy ndoza ali motoka nga parking so stuff kati guy najanga mugoba park eno jetu jemuli so good enough lichali asoka tuita kunga tumumanyi fit so guy naja natugamba mano guy atubye kese ndogamba wetuulire wano tumumanyi ne tutumira abasajja bamusanga nga yekukumi ne mugamba leta essimu y'abandi otambuloge otherwise bajja kuteeka ye mabuusu so kirimu truth n'okwatagana kwa kati tetusobola abaana abamu nga bwe ngambye nti emize giva mu maka g'abantu teziva mu community wabula gyekuŋŋaanyiza mu community nti oli ajja negguli oli najja negguli n'oli najja negguli ne twekanga nga tulina midst of a mix up of habits biki kati ate oluusi ebiseera ebisinga tosobola mmanya okujja nga omuntu bamukwatidde mu kituli kati tubeera oluusi ne tucomamu n'omutambuliza n'akutambuliza ng'omanyi yino etuvaawo agenda kwebaka okooyo yino
Okay. Kumba ate oluusi ye bw'amala akola ki yegatta n'abalala ne bagenda ne bakola ebyabwe naye nga bageto yuti bonna tebasobola kubanga tubeera victimized olw'ensonga ekolebwa a handful of okategeera ne batandika otujajinga ffenna kati eswa ne bakula tebasategeera mu bubeera bwayise because things have changed, you know, you're looking nice and things like that. Be kawempe bwayise okategedde kubanga abantu bajajingisa maaso era kati obulamu bwange bukyuka nange ne ntula mu bima ojja kulanga mwana, you know, that guy biki but you know sigala ndi omuntu y'omu just Katonda ayinza okyusako mu bulamu bwange nengula akamotoka oba kapiki otegere nokisigala ng'otambuza obulamu obulamu bulina kusigala nga butambula kuba kyekikulu nkitegeera yeah. So MC Spyda mbadde njagala tuddeyo kemabega otubuulidde wakulira kibuli otubudde ka Sambit wawo wasomera katonotono mbadde njagala tugende deep tumanye Spyda MC akula atya biki ebimu okitegedde otuusa otya wano life eyo bwetyo family life ebintu ng'ebyo bantandikiddewa nga bwe ngambe nazaalibwawo eddwaliro Nsambya nga ndi wa ku kibuli awo so second stage era nensomera ku Kasumero bakayita High Valley Nursery School. Yes. Nemala nensala primary nenjikolera ku Shimon Demonstration Stroke Demolished School. Okay. Demolished. Ndire bamenya wali. Bali jao. So nimaliza P7 yangawo awo nensonga eiganga. Enso Kasumero ko musomero ya daddy wange yali mu kyalo nga balita Nakivumbi Secondary School. Then ebibuzo nenja nembikolera ku Nachigo Secondary School kuba balina center number. Ite wali center number. Okay. So when vayo nenzija mu town Iganga. Nenkola ku Iganga Progressive Secondary School. Yes. Nenkola A-level yange. Nemala kola A-level yange nenkoma wesite netandika okola diploma yange awo ku YMCA. I never graduated. Why? I messed up somehow. It was my fault actually. Omusebe twali tuzanyisa nnyo tuition mwana nga tugezesa. Asente ozirya buli. Tolya subula obugoye okube kuba daawa. Ne waliwo ekikutuulamu nga omanyi business. Nga bw'oli amagoba leero si bwe zijja. Tamaye we ziyitidde. So what course? Naye nkola purchasing and supplies management. Wow, okay. So nenfuniramu ddala mwana breakdown kubanga sisi wange yali unsponsoring and nabeera disappointed nnyo, so I had a lot of guilt for many years, you know. So nesalawo ntandika okukola music wange ono mpola because I had it naye nali ne mu high school sayimbako mu MDD mabiki nambera mabega kunyumirwa, but it's something I loved so much. Nesearch kola ko high school okujja ko primary wena uyimbirako ku folk songs ezo nezanyako ne plays. Yes. Kati nayingira high school nga ego eri waggulu n'abandi goteeka ku stage mo. Ani go buusabuusa. Nasooka mbeesonywamu awo, but then nera A-level we natandikira okuwandiika ku lyrics. Okay. Natandikira ddala ogamba man, I think I have this. Nga mpandiika lyrics zange. Do you remember ozijjukira z'oteranga okuwandiika? Man. Kano karapu kange nalinga karapu kanange. It's been a long time, yo. Saka recording, I never recorded. That's the problem. What recording chintu. It's easy to slip off, and it was a long time. I never said bali otegero no omuyimbi ono. Sorry to say, it's the best way you'll know him. Namagoya. Yali ayimbanga ne Toolman. Yes. Oh, you twamala naye. As in A-level? A-level. Yali ibo bali MDD. He was doing his hip hop. Chinga rapper wakabi, he was doing his English rap and nga bakabi nnyo I respect them. Nenze kwanga naberanga n'abasajja ne city nga bwe ne city. Tenga abasajja bembeera nabo ensapata gye basabulamu. Nga ndalamu, you know, I just had to, you know,
find a balance between them and the guys there. Ngotwa no bituna ngamba, oh, these guys are talented. Nga nabo bangamba jangu, you know, ne safu na mukisakale gulinya ku stage mu high school. So when name wakola diploma yange kwa MCA, netandika ku onenjoyininga abagayi babayita Shakespeare Uganda nga ba mimicking Shakespeare plays ezo. It was not like change anything, but really read, memorize, and act. Ebamu engeri ya poetry. Oba it's something different. Shakespeare wandikanga like it's more like storybooks, plays. Plays, yes. So nga play by agiretane mu, you know. So netandika okuplay nga kati awo wenzulira chali wange omuyita Mado Isaac. Akola mu KCCA kati was a good rapper. Kati nga bwe tumala okuzanya mu mizanyo gyaffe director agamba, hey, you know what? Buli mwa tukolere akantu wana kali special. Nga tetunavaawo. Akenjawulo, you know. So bagayi na badansinga, balina obukolomoni ne bakola nze. I only had my raps. So nekuba mu burapu wange buli bwe nkugambe buli obwedda. Mbukubyemu awo. Kumbe madam Mado Isaac ampulira. So when we've done nangamba, yo bro, I think you can, you know, get better. Yes. Oshagera. Nangamba bagayi banje ku theater je bali they cannot speed basis okubyo zino. So ko je mutwale ku theater tulabe. Bemu. Tugenda tugezese tulabe. Because a Monday. Nga tetunafuna nga tebanatuwa Wednesday. So sango yo Ugly MC aina squad nga bajita Arise Hip Hop Uganda. Nemba sangao. Mado was already in. So na introducing nga. Msaja nanga nkuba mwakapera. Nengalangatana nakao. Nkakuba onagamba ajja kugolola. So that night akwaikayiza oba wajja mbuli bwe wali okubibise mubuli nga omange nana obwa kuba pachi kati that same Monday nangamba, you know, come up with 16 bars ogenda wali bagenda tuwanga ku jam session. Abantu bona bakola 16 bars, 16 lines nga verse okay. So that same Monday I went and performed jam session now. So tomorrow kuba jam session eyo. Olomwaka ki? I think that is 2006. 2006. Okay. Yeah, okay. 25 to 6. Muri ku jam session. Yabenanga Monday. Era recently I have overheard ya dawo kati na kusa. So pushinga and lucky enough tuba tukyali awo ku Monday ndoza ba Ugly no mambi bamuyita Zenson Zinja graffiti artist wakabi ate rapper wakabi ne bakwatagana ne basaba olunaku ku National Theatre so ne batuwa Wednesday ne tukola kye bayita bonfire night ekyali kitya. So bisere bisinga twakolanga staging erimu sort of a semicircle. Staging erima so nga wakati tulina akooto k'omuliro, just, you know. So nga wagita bonfire night nga buli lwakusatu wabeera poetry, rap, break dancer, you know, and a bit of DJing. Kati awo ntandikira okukulira ddala ntandise omitinga bababa bajjawo ba Sylvester Brahms bani babalukwe babalukwe yasinganga okujjawo okusingira ddala. Tubeerawo, you know, tukuba ebiboozi, rap zaffe ne zitambula. But the thing ku bonfire nti barapper baali bangi nga you cannot rap the same thing you rapped last Wednesday. So kyatuwanga challenge nga all week okuba nga setting yourself for Wednesday. Kuba ebiseera byatuuka nga barapper tufe abeeraba nga you have to impress a rapper to give you applause kuba naye he's a writer. Ati olina okubeera nga olowooza ddala and come up with something that's yours osobola okuba nga osobola okufitinga ate, you know, obeere a bit like stand out kind of so nekituwa that push, you know, and nekituyamba n'okulavinga nnyo ate ono gwe tukola nti netuba nga tetwatunuulira nnyo outcomes. Twakitegeerawo from day one tulina oteekamu legwork okusobola otuuka ku results.
legwork tulina oteekamu legwork gyemirimu kuba ffe bayimbi abeeterangawo stage notuukawo nopanga stage nopanga obutebe bw'abafaani nomala nogera neweesimulako wali neweetegeka ate ogenda okuba ate omala oyimbe that's the type of artist ate wana abayimbi bakakati nomugamba nsikirako kakapeti ako ku stage aga omusajja yanzalaye ku stage kyokka gyagenda oyimbirako so mwe mwabyekoleranga mugera ku makyala ne mukolaki era nakatandika like era wenyini bamba piece of advice nanga mwana toina ate kubanga bino wabikola you understand and I have to respect it nengera fa babadde bakeerawo newekolera stage netera stage yo nogitegekera but it's not your stage it's the artist stage ogezako ku creating a platform oba oliawo omuyimbi kubayinza omulabira nayitirawo kubanga tetulina nnyo plan eriawo nti oba ono tumuteeka wano oba onayita wano but when you setting up traps kati abayimbi traps zaffe stage oshegera tomanya ajja kulaba tomanya you never know shegera so kati setting a platform eyo nebeerawo ate agenda olaba artist b'ennaku zino nti baana bato nnyo era atuukawo ogenda olaba mbwanyiize nnyo bamuwadde akayimba kamu mike agisudde eri wansi ekyejo kyenagambye nti bintu biva waka biva waka omuntu ajja nga yendooza oba tagambwa akeeka oba asamba n'essowaani kati mike kimwangulira naye omuyimbi owaddala ng'okuta mike n'ogisula wansi spiritually man ndabanga abikooye like the moment you drop the mic intentionally nogamba nti tosobola kuddamu kipiikinga up ekyo ekintu. Are you serious? You may not be able to pick yourself up. Because also music is a discipline. Like kubanga people stuck on the showbiz. Naye nga ekyo kintu kiringa bolaba kiringa bwebakuwera tugambe emmere mu ssowaani nomala okulya n'ogikanyuga. Kiyinza okujja kikontinga kayala n'abanga akuyitaayitamu buli we. Abanyize alamu ennyimba like 2-3 ate ng'omugambi ayimba oluyimba lumu. Oh man, like since when, man? Because you see, since when do you come on a platform that you don't have a say on and say you want this and this and this? Like how do you come on to go to space, notandika calling shots nga totaddeko wadde break name. Kati bwebuzibu obuleetera this generation obuzibu nti batandika anyigira n'omuntu gwatalina kye yali amuwadde yadde ningagamba gayi era gayi akola bwati gayi atutama twali tukola bwe tuti kati akola bwati ogenda balancing equation ng'olaba mwana something is wrong, you know. Ogenza noyogera ku discipline ne showbiz ogambye nti abantu baconcentrate nnyo ku showbiz than discipline. Obadde otegeeza kyawo because abantu abasinga showbiz si byemino kwambala okitegeera kulabika bulungi ekyo nakyo it's a part of showbiz. Oba waliwo ekirala kyoyinza okwogerako okugamba I mean showbiz actually ng'ekigambo ekiyambu show business so there's a stunt z'owulira the artist be doing just to keep in the limelight like showbiz ekuleetera okola ebintu nebyotalina kukola osobole okuba ng'oli mu limelight banjogereko that's why obeera kati mbeera ku stations for example ne boogera ku muyimbi not directly bubi naye nga balina engeri gye ba like respectfully ng'olaba balina engeri gye babanga bagala kangamba okumulabisa oba like in some way but it so happens that the artists love it so much because their name is being over and over spoken on over the media. So they don't care how they speak about them. Kasita mumwogerako. You know. You see these videos, man. You mean ebintu ebimu tebayi kugamba lwo ebimbi babalina okuleka ne batabikola. Anti kati olaba kyengambe nti bitandikira waka kati nze buli kimu kyenkola somehow nga ndi ku screen.
nkubamu akafaananyi abali emabega wa screen abali maaso ga screen eyo bandaba batya oba mbeera mbirowoozaako nnyo mu bulamu bwange okyegera sagala kwegattako nnyo public like sagala kubeera nnyo reason kuba obeera nnyo ku TV many people be watching you ku media obeera popular people will do something because of you or because of something you done or you've said okyegera nga nawe tomanyi nga wakyogedde bwogezi blatantly ku mike wano yo ki and someone somewhere there you don't know who actually follows you and believes what you do or whatever he will start doing it. They will start doing it. Exactly. Ejafuka nga gundi nga a trend okyegera. Yes. Anyway, kati twogera ku if you are to rate ogamba out of 10%. Olowooza Ugandan artists oba naddala bali mu music industry discipline yaabwe esobola giratinga ku percentage anti ekyo saba generalizing bonna. Okay. Because people are complaining about the discipline moba artists ntimbi nnyo. Era ojja kwegendereza simba artists it's a handful of artists era bagenda ku TikTok ojja laba ba artists abalina bufyudi bwabwe tebawera na mukono like they just babale oshegera but because they make a lot of noise ku TikTok kugambye so it becomes nti kitwalira mba artist nemba artist omulimu abasajja abakulu ogaba artist na bavudde because people abayimbi be Uganda you know what abayimbi be Uganda ate obuzibu tubulina kyevola ojja bulira nga bagamba abakiga beetisi abakyoli basechu abantu bomambuka basechuliko abasoga basisi bachapa abaganda simanya bankwe abatoolo simanya mbu biki simanya nogamba zino philosophy zatandikira wa like okyegera kati yo generalizing eyo yeyo nekakati to affecting n'olwaleero mu society enagamba mbu mwana abo bwe batyo oshegere nenga mwabo mulimu abantu babiri oba basatu abaletedde ekintu ekyo n'okubeera ekibi kati issue eri nti abantu berabira ku focusinga ku the real problem ne badda mu kucelebrate celebrating the problem kuba bwogenda ku TikTok oli omuyimbi akuba munoluyi but go down in the comments and read. It'll give you a total different picture. It will be different. Mukubire ddala waliyo senoka kuba sabula bubadde bwewaga like nolaba comment inogamba amanyi gakugwa nogamba yo man like emikutu gino gigenda tu era emikutu giretedde abaana ebizibu bingi emikutu mingi nnyo nagenda nayogera ekigamba awo biki walo panji kijja kukuba nenakakana nga beyayogera ate akomyewo nakola ka video nga yeetonda naye nga oli yayogera ayina amaanyi ngali soba n'atuuka eyo ndoza nekamuku abasajja n'abasanga ebyaddala nagamba banaye musonyiwe so kati media eno simanyi bato baffe engeri bagikozesaamu naye nga yandibadde platform by the way tugattako ennyo ng'osobola ogikozesa useful noba ng'osobola n'okola kubanga kati abasajja batusookayo ezo media bazi earningamu you know but because of the content you put out mulalamu